Vincent Segawa omu ku ba legendary oba be mumanyi abasajja abakabi ababadde bayimirizaawo kadongo kamu babe tumanye nnyo abayimba obuyimba nga kasisiri twakakoye n'ennyimba nnyingi nnyo yavaayo kemabegaawo n'agendako mu banoonya ng'anoonya abakyala kwe yakola auditions nga goonookola auditions z'okuyimba oba ez'okuzannya emizannyo ye yakola auditions z'abakyala abasobola okubeera nga bamwewangulira kwegamba musajja wa byafaayo nnyo era akoze ebintu bingi nnyo Vincent Segawa. Of course olunaku lwaleero tuba tetusobola kumisinga kumwogerako olwansonga yavuddeyo n'akola eddaame naye nga tetunatuuka yeeyo bannange mbabuuzaako mugamba mutya bakyali bange ogamba otya Dorothy okuva sides eri mu UAE ogamba otya Queen bamuyita Queen's promoter nawe olyawo sides za UAE sijja kwawulamu bifo ki mwebali nnyo kubeera nga mubeerako mukola ekintu kyamaanyi nnyo naffe tubaagala nnyo kakati nno twasalawo weewaawo okubeera nga tulayira okubatuusaako buli kimu ekiba kiguddewo buli kimu ekiba kigenda mu maaso naye nga tetunaba kugenda wala njagala okukola ekintu kimu genda just ohiting ka notification bell awo side awo wansi oba ka subscription tusobole okubeera nga tukutuusako buli kimu ate nga buli kimu okitegeera bulungi nnyo ogattako n'okubeera nga buli kimu okifuna bulungi nnyo straight away. Kaakati nno Vincent Segawa mu bigambo bye bitonotono yavuddeyo n'agamba nti ye abantu mubadde nga mugamba nti omuntu omufudde ndese ebyobugagga byange kaakati ab'ekika baze babiyingiddemu abamu ne babuzaabuza n'eddaame nze bye sijja kubikiriza kubeerawo. Yavuddeyo n'alaama n'aga nti singa nfanga saagala abakatuliki saagala abalokole saagala n'abasiraamu mujje munnwanire nsazeewo olunaku olwaleero abasiraamu be bagenda obuvunaanyizibwa ku mulambo gwange era kino ekintu sikikoze mu bubi be kinaayisa obubi mu nsonyiwe nedda sikikoze mu bubi wabula nkikoze nkijja ku ntobo ya mutima gwange famire yange mbaagala mwenna mubeere wali eri nga mulaba bulabi singa olunaku olulituuka nga nfudde. Vincent Segawa kuno kwennyini yayongerezaako ng'agamba nti ayinza okuba si musajja mugagga nnyo mwe nga we mulowooza obanga mugagga naye ekyo ekisigalira ku nsi abeera ye aba muntu teri yagenda na bya bugagga mu ggulu era ye omulambo gwe ayagala guteeketeekere bulungi nnyo gusobole okutuuka obulungi mu ggulu omwoyo gwe nga ye kyategeeza. So bantu bameka bali eyo abakola amalaame ne gasazirwamu bangi nnyo twalabako ebya muzaata we bavaayo ne bakayanira ebintu bye nakati era bikyakayanirwa by the way. So yagamba nti ye tayagala bintu ebyo bikole ki bituukewo. Tulabyeko ku mugagga BMK ye BMK kye yakola nga tanaba kufa yasobola okubeera nga akomawo n'agabanyamu ebyobugagga bye byonna yayina enkolagana n'omugagga yange era n'amuyita n'amugamba olina shares mu company zange weziti ne shares zo zitwale na kino era wetwogerera Africana erina abagimanaginga bulungi nnyo tekyadaaga tekyakaaba lwansonga omuntu yavaayo n'akola eddaame ng'akyali kakati abantu abasinga bakivumiridde era bagamba nti omuntu omulamu ovaayo otya n'okola eddaame omuntu omulamu ovaayo otya noyasanguza okufaako naani yandifuddeyo ku kufaako. However yagambye you see a big deal eri ku buli kimu kyayogedde kakati asaba muteekere respect naddala mu ab'ekika abadde abadde ba planning okubeera nga mumukayanira nti agenda ziikibwa mu keesi ye tayagala kumuteeka mu keesi era asazeewo n'agamba nti nno munziike mu ddiini ey'obusiraamu. Kakati famire nga omanyira erinnya Vincent oliwulira ddala lirayika lya bukatuliki oba sinakindi nga yalokokako o sinakindi ng'abadde mu Protestant. So asazeewo bamuziike mu ddiini ey'obusiraamu tayagala kuleetawo nkayana mu famire. Kansoke nkwe Vincent Segawa ng'ayogera ebigambo bino then oluvannyuma tukomawo. Yenze Lukman Segawa eyali amanyikiddwa nga Vincent Segawa ensonga endeese yakukola kiraamo kyange nga ekiraamo kino njagadde kituuke kwabo bekikwatako. Nsaba bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange. Bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange era nga nsaba obusiraamu bukole nnyo era mbagirawo abantu b'ekika kyange abantu ba famire yange abantu bange babenga balaba bulabi bigenda mu maaso naye nga si be bavunaanyizibwa ku nsonga y'okunziika. Sikyogera lwa bukyayi
sikyogera lwa nsonga ndala yonna naye okutya eyantonda y'ensonga enjogeza bino kubanga njagala okuziikibwa kwange kubeera okulungi libeere ekkuba eddungi erintuusa eri omulezi wange nga ddala n'ebimperekedde biri mu kkubo ery'obuluŋŋamu. Saagala shiriki mu kufa kwange kubanga singa obusiraamu buba si bwe buvunaanyiziddwa ku kuziikibwa kwange, ebya shiriki tebijja kwewalibwa. Emisoso gyonna egitambulira mu mbeera y'obutali busiraamu gijja kusigala gijja mu kufa kwange. Ekyo sikikkiriza, saba Allah akintaase. Ebyo bye bigambo bya Vincent Ssegawa nga woobiwulidde ndowooza sirinaamu na kimu kyempayiriza oba kyennimbyemu ye bw'atyo bwe yasazeewo okubeera munnange ng'abijjayo kati. So abantu abamu bavuddeyo ne bagamba naddala bafan Vincent Ssegawa waaviiriddeyo okwogera ebigambo we bityo ayinza okuba ali kumpi kufa oba si kyo nga alinga alengera amagombe ge kifaananikako ng'omuntu anaavaayo ne yeesimira entaana ng'ate akyali mulamu. Bye bimu ku bigambo bafan abavuddeyo ne bamulumba bubi nnyo naye ate abamu bakisiimye ne bagamba waaye ofundako n'oyo ayogedde ng'akyali mulamu ate n'alema okkayanirwa abantu wali eri ng'afudde dhan okubeera awo ate munange oleete enkayana mu famire. Jjukirako nti teyali mu busiraamu. Omwami ono y'omu ku bantu abayingidde mu ddiini ne bajjagala nnyo. Vincent Ssegawa okuva we yayingira mu ddiini y'obusiraamu yajjagala nnyo n'okusinga nga we yali. Abasinga bamu baali bagamba nti yali musajja musamize era nga beegatta nnyo ne mu kuwerogaloga n'abayimbi abaakadongokamu okuli ba Mathias Walukagga. Ebiseera ebyo baavaayoko simanyi ne bagamba ameze ekinanansi, simanyi omugulu gubadde gutya, naye okuba we yayingira eddiini y'obusiraamu eno abadde tannaba kuddamu kufuna bizibu ebyo okuggyako dedication yonna so yededicatinga mu ddiini eno ey'obusiraamu. Mujjukira abaddeko emabega mu ntalo z'okubeera ng'awambibwa ye ng'aclaiminga nti munnange yawambibwa mu nsonga ze yali tamanyi ani yamuwamba, naye yalowooza nti gavumenti oba ensonga zeekuusa ku gavumenti wezityo ffenna tetumanyi kituufu kyali ki, naye mukama mulungi nnyo nti Vincent Ssegawa yakomawo. So wetwogerera ssaawa eno musajja musiraamu mwenye era ndowooza abulako katini nnyo singa ssente ziba zirabise okugenda e Mecca afuuke hajji ate era addeyo afuuke hajji. Tubaaniriza waneeno ku channel yaffe ya Afna 18 Media oba Avatar Films 18 Avenue osobola okusubscribingako fene tukubeera nga tukuwa amawulire gonna goba weetaaze mu bujjuvu gaabwo. Of course tubaagala nnyo mwe n'abasinzira mu nsi ez'enjawulo okuli ab'e Abu Dhabi, okuli ab'e kaŋŋambire ddala lumu United Arab Emirates, abali e USA, abali e Canada, abali mu nsi zaffe eri e South Africa, mwena mwe bali kubeerako. Mbajjukiza ekintu kimu, saagala oveeko nga to subscribinze oba nga to hitinze ka notification bell awo wali wansi okubeera ng'ofuna updates zonna mu kaseera mpawo kaaga tugenda kubeera nga tukomawo n'ebirala bingi nnyo. Saagala muveeko.